abakulu mu gavumenti okuyita mu ministry ez'enjawulo, naddala ministry y'ebyempuliziganya, eya science, teknologiya n'obuyiiya, ministry y'ebyensimbi, essira balitadde nnyo mu kutumbula teknologiya omuli ow'omutimbagano nti kino kyakuyambako okutondawo emirimu mu bavubuka. Kino kirabikira ne mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omupya 2025-2026 anti teknologiya atunuuliddwa nnyo. Wabula leero abakugu mu teknologiya ow'omutimbagano oba kiyite digito balaze gavumenti byerina okukola okusobola okutumbula teknologiya ow'omutimbagano. Zino kampuni zifunye nnyo obuzibu okuteeka ssente mu teknologiya kubanga tebategeera ngeri bantu bakuguse mu teknologiya ngeri gye bakola mu bintu byabwe. Kibula wabeerawo omulamwa nti kakati abavubuka bano abantu abakuguse mu nsonga za teknologiya balina okubeera nga bamanyi okwanja ensonga zaabwe eri ba CEO baba manager ba kampuni. Ivan Koreta agamba nti teknologiya w'okukozesa omutimbagano ayanguye emirimu mu kampuni, wabula abaddukanya kampuni ne bannannyini kampuni balabanga malyansimbi okuteeka ssente mu teknologiya kika kino. Tuweŋŋamba nti ngenda kuzimbira system egenda okuyamba okumanaginga recruitment oba okuyingiza abantu mu kampani yo. Olina okunyamba okutegeera ogenda gizimba batya, ogenda giteekateeka batya, nange embeere nga ssente zengenda okukusasula ntegeera gye ziraga. Naye bwe tuyimiridde wano amakampani agasinga mu Uganda tegalaba nsonga lwaki galina okuteeka teknologiya mu nkola zaabwe. Lwakuba omutandisi w'essomero eribangula abavubuka mu teknologiya ow'omutimbagano Refactory Academy, Michael Niyitegeka agamba nti abavubuka bakyetaaga okuteekebwamu ensimbi naddala mu kubangulwa obukugu bwennyini kampuni bwe zeetaaga. Wache tuliko kati leero tugezaako okulaga abantu ebyo abaana bye basobodde okukola mu myezi egitasooka 6 okulaga nti no kisoboka nga newa nga togenze ku university okusoma emyaka 4 oba 3 okuyigiriza n'osobola okukola ekyo ekyamagezi oba ekino obuvunaanyizibwa nga kisobola okufunisa business. Abantu basomye byosobola okukola kanayise technically naye ng'ate waliwo ebintu ebirala engeri gy'oyogeramu n'omuntu n'otegeera ekizibu kye n'osobola okumukolera ekintu ekinamugonzanga obulamu.